tusooke tumubuuze nze tugamba ayagala mayonnaise. Gyebaleko nnyabo science okulaba nnyabo gyebaleko kale mukono naye gyebaleko kale tukuleetereyo oba kaki ndaza gilasi y'amazzi oba enaawa oba bawo ne fruits. kale maama bibino tubireese amazzi gabadde teganajjayo amazzi abadde teganaba kubeera ready naye tusonyiwe maama okuleetera breakfast wano eno tuwetondera kakkana wamma tusonyiwe naye namusoko yagala kubanga tukusanze wano tetukusanze mu buliri naye wonooba oyagadde ka breakfast nyabo badde yagala wamma tukusange mu buliri osobola otugamba ne tukakutwalirayo nyabo wamma obadde yagala tukusange mu buliri Programu yange ngamba kutuula wano. Era naaba neetaaza buliri era ejja kunsangayo. Wangi maama. Feeza benzizeemu n'engoye zange. Zikole ziti. Mubadde mwayozeza? Twabadde twayozezza. Tosobola nsulirako mashini. Mbadde mpitawo n'enzisanga. So wangi maama. So zambala nga sinjoze. Osobola kunsulirako mashini. Katonda. Mama nze namusooka genda oyoze engoye za maama wo. Nedda. Kwana nawe kijja kusoboka. Nze sibyogedde tompaayiriza. Mwozesa mikono. Jane, bw'obadde eyo n'ogamba nti kojja otulabeko neera namaze kukubira oli otya? Ddabirira ebisirwe waŋŋamba nti nzije. Nagamba ojje. Era waŋŋamba lwakusatu. Nolwe nagamba ojje. Oli otya? Gyendi. Wallahi ddali. Nabingi ebyokunyumiza. Byagenda bitya, biri bitya, bakuyisa batya? Tebampisa bijja simami ennaku zino yeenyiiza nnyo. Yeenyiiza. Yeenyiiza nnyo. Oba simanyi byammwe naye. Oba oyogeremu naye. Kujjako nnyo nnyo. Sikyayagala nnyo kumulaba. Sikyagala nnyo kumulaba. Kyobola era oli bwe namugamba nti ojja onone school fees. N'alemerako nnyo n'agamba mbu tojja kusobola simanyi oli mulwadde nze muleete ne mugamba nedda. Ate nalidde omulwadde. Nti bwe yaŋŋamba. Awula mami naye bye byanti ebintu byatandika ennaku zino yeegiza. Simutegeera bulungi. Naye anyway. Kakanze. Ndi mutawaana. Wano toli mutawaana, ffe tuli bulungi. Maama wo wali mulungi talina mutawaana. Ka Angel sinnakalaba. Ka Angel nti twakazizaayo. Wamma yaŋŋambye nti yazzeeyo okusomera. Twakazizaayo bano badde bakagala mu boarding school. So ne tugamba nti katukazzeeyo mangu ne tugende tukatwala. Nange nkimye ku byange kubanga weebudde ebuweddeyo. Angenda kuwa? Nazikuwa. Oddayo nkya? Mbadde mplaninga ku Friday. Olabulanga Friday? Okay. Friday. Kale nsanyusa okulaba. Kale. Jane. Mama. Tata wo tonnamulaba? Dadi mulabye. Akugize akuwadde sente? Aŋŋambye agenda kunfunira. Agambe weeziri agenda zikuwa? Aŋŋambye agenda kunfunira simanyi oba weeziri naye nga. Kozi waŋŋambye fiizi. Fiizi. Osasula sente mmeka? Genda rafule. Osasula sente mmeka? Miliyoni emu emitwalo ana. Miliyoni emu emitwalo ana? Babasomesa biki bibyo miliyoni emu emitwalo ana? Angel asasula mmeka mama? Eza Angel ziveeko munaye nze mbuuzizza zizo. Anti nange nenzige. Kwezo sente nga nnyingi. Mami amasomero kimanyi gasasula 2M. Dadi lyeri yali beza nasookera mu gundi.
nga lya 2M daddy we bafunamu ebyo ebintu byabwe kwe kunkyusa ne banteekako ebyo naye ezo ssente nnyingi aga amasomero ago gasasula miliyoni meka kamwana gaba tegalina stand n'okusomesa tegasomesa mami aga katonda mugenda ne muleka amasomero agasasula mitwalo 215 12 ne mugaleka ne mugenda mugano olwokuba gasasula ssente nnyingi babalimba tebasomesa mudde kugana amasomero gano gasomesa nze era ngenda kwogera ne taatawo oba gwe mugambi olaba batufunewo enjawulo mu kusoma ojja kudda wano nga gwaba kulembera nze nkubuulira nga lwaki tokolewa abasomerayo si baana b'abantu si baana b'abantu maama ffe nga twasomerayo tetwakula temukoppa bali babaana babagagga mubaveeko kyogamba daddy wange mwavu si mwavu ne ssente kati zirina ebintu bingi ebyokukola nange mwendi anze tugenda kukuweerera naye kusasula school fees ssente nnyingi naawe kamwana mami enjo asasula ssente mmeka ssente ntono nnyo enjo zasasula saana zoogera kati yakyali mu nassali ate saliwo abaana mu nassali nekitegeeza ki ayinza okuba asasula nga 800 ssente nnyingi ezo tasasula 800 ezizo zoŋŋamba zosasula enjo tasasula 800 nga 800 mami enjo mwana muto leka tusasule ennyingi ye ngaali eno wansi gwokuze newabivaavaamu dda kati onaatera okumaliriza okusoma mami osaaga maama wo mugambe nalekera okunoonya amasomero ag'ebbeeyi nze nkubuulira omusajja amusaasire ire essomero lya layisi mami jjukira nagambye nti we bafunawo eno rango twali mu lya 2M kale buli ekyo nga saakimanyaako mwasasulanga miliyoni 2 gattako requirements mala biki imagine jjukira nali nerirenze baali bamusiba nalo lyasasulanga miliyoni 2 lino liganda lye lirenze twekusomera kulimu ate jjukira nga buli taamu tukyusa uniform osuubirayo okuddamu okukyusa essomero kati eriddako nze ndifuna ninze maama we mujjeemu nze nkunoonyeza essomero eddungi maama wo tabitegeera alabika tabitegeera kuba kati mami golaba oŋŋamba 12 abaana basomerayo bo tebasoma ne bayita onaatera kuŋŋamba lyagumu kitundu jeni tumanyi we bakola ssente zimenya bive onakula onaabiraba muna kamwana katusomereko mugano mami nga daddy omugagga tulina muto zo yazikuwadde myaka 3 yazikuwadde aŋambye ajja kale kamwana oli awo ogamba otya andi wano sina buzibu maama kuzaala kwe kwakuleese kuzaala n'okujjanira muwala wange era okituufu gwe bakuzaalidde gwe bakuzaalidde obaddeyo noga ojofulabeko oludde tegiweze emyezi 2 myezi 3 girimu 2 kitundu giweze 3 muli mutya isomero naye nga omanyi embeera mbadde n'okuyitako eno embeera nga si nnungi fiizi zifuuse fiizi mbadde nyogeddeko ne mami naye nga womanyi abadde mu byakuzaala nyinedde nagamba mbadde mu byakuzaala naye genda ogereko ne anko olabe tomanyi ayinza okubaayo muki ne pulaani yonna hostel bamanja kugamba sasula fees tasula miliyoni nyakitundu toto yonna oba nga ne hostel kweri hostel yo yanjawulo hostel sosa emitwalo 5 omwezi emitwalo 5 omwezi so kati kitegeeza nti osasula miliyoni 4 ogamba nyakitundu is your tuition fees then hostel fees is also a different thing that means that makes 5 million total ana babbeeyi okola kozi ki busawo ogimanyi ya tourism gwe
Mama nga musasula sente. Sasula sente. Naye nja kuba mbikuyitiramu neera. Okay. Kati olinawo mmeka? Saazino. Badde banfunira kuku noidadi ng'embeera si nnungi. Nsuubizaayo naye tannampa. Eddadi yali akusuubizaayo. Naye tannanfunira. Kitegeeza obadde tonnasasulako. Mbadde sinaakusasulako. Najjafuna. Naye kale engeri ttaamu gye yakatandika muyita semester. Engeri semester gye yakatandika katulabe Mukama atuyamba atukwatireko. Tulabe. Kaganda kokolayo kakufaanana. Tulinga balongo. Mulinga balongo. Tulinga balongo. Maama oyo wamubuuzizaako. Wamubuuzizaako. Kale ogira ndowooza olaba kagandako. Kale tunaabiddamu. Kale. Taate. Biki byemunaddamu? Ndowooza ebyokusoma. Kati kubikwatako. Bikukwatako ebyokusoma. Lwaki mpulidde wano ogamba. Buka tulabe embeera weenaaba eteredde. Embeera yaki? Mbeera ya fees. Okole ki? Muyambeko. Ngaani? Oyo omwana tomanyi wampita? Nkimanyi guliko jjaawe. Kati luwunzi kampire. Mubeeremu nammwe. Oyo mwana mulekwa? Si mulekwa. Agambyeko nti taata taliiyo. Aŋŋambye taata taliiyo, taata talina busobozi. Yabazaalira ani? Lwaki bagenda bazaalazaala abaana bataba na busobozi bwabwe? Maama enjo. Bw'obanga tolina busobozi ng'olina abantu yonna abasobola okukuyamba, lwaki baba tebakuyamba? Nedda oyo mwana alina kitaawe ne maama yo naye waali. Maama oyo waali kati Robin oyo yasobola okukwata sente zo yasobola ozikwata n'asasula. Tolina bizibu. Nina. Gw'owuwo naye wuli anoonya fees. Kamwana. Alinga asomera mu masomero ga pulezidenti. Kamwana. Nawe onopulya miliyoni 5 ozimanyi mu Kampala kuno. Oli asomera mu kamwana. Ono miliyoni 5. Ogenda zijjawo. Gwe gavumenti ngenda zimuwa sente zo. Nsinkuwulidde wano taata enjo kakutanda n'osasula school fees oyo. Oba kitaawe taliiyo. Naye okimanyi nti omwana ampita kojja. Ne binkwatirako wo. So kati kojja w'omwana akola mulimu. Taata enjo tolina bizibu. Kojja w'omwana akola mulimu ki? Nga kojja. Muyambe nga mulekwa. Naye waba si mulekwa nga kyetawe gyali. Ali yali azaala balala, alina omukazi omulala. Azaala baaki? Okimanyi nti oli omusajja ampitamuko. Ate nze binkwatako. Olina bakodomi. Nze sina baganda bange. Bameka bajja wano baganda bange nga bansaba school fees. Baali bazzeeko n'enzibamma. Baganda bajja kukolawo ki wano? Taata nyo tulina ebizibu. Taata nyo tulina ebizibu. Onaakwata sente n'oziteeka mu bafamire yo nga nange nina eyange. Taata nyo sigenda bikkiriza. Maama oyo akatwala sente meka okuva. Sigenda bikkiriza. Bameka abange afamire yo. Maama oyo akatwala sente okuva. Taata nyo maama wange mwesonyi. Nassali. Ate maama wange ne wajja n'azikusaba. Azaala nze singa teyanzaala singa siriiwo wano. Ekyo nakyo njagala okitegeere. Oli maama wange. Kati maama yalina obuyinza obutwala nga bw'ayagala. Abulina. Sinyazaalawo. So kati omwana wa muganda wange ampita kojja ye talina buyinza butwala yadde n'ekikumi. Kati saagala kuntabula nze nkubuulidde. Kiddemu. Saagala kuntabula. Talina buyinza butwala ku ssente. Sikati. Ekyo kisusse. Kisusse. Ekyokubeera nga bakusumbira ssente wano basomba ssente wano. Gweweka mu kika gwe yafuna ssente. Kyembuuza njagala osooka ontangaaza. Abatulekemu naffe bannaye wawosa n'ofuna ssente n'ogaggawalako waza musango. Buli anaafunanga obuzibu ng'adduka wuwo adduka wa taata enjo anti munaye yafuna ssente. Maama baaliriddawa nga tubonaabona eri mu nkene lwaki tebajjanga ne babeera naffe. Ndaba ne ssenga w'abaana agenza okujja nga tubeera mu kalina bonna baaliriddawa. Baali wakati. Taata enjo tuzojajamya ssente yo batulina ebyokukola. Ebyokukola biyitirivu miliyoni 5 ate n'oyo mwana kamwana gye mwamuwaniikiriza eyo mumuwanuleyo. Asasula school fees ezo ng'asasula biki ebyo. Yabeera waakomeka mu kiraasi. Akwata kyakomeka. Mbuka mwana. Shiya. Mumujje yakyusa essomero. Mbikooyo. Nze wana ababe wange baspendingirako ssente mmeka.
abeewange obawa ssente mmeka? Shia maama tunaalaba maama buli afunye wannuma taata enjo munnange tugende e Kampala buli erinnya limuluma taata njagala kuula linnyo kino maama mbikooye nze nsirisa ekimala oyo $5,000,000 agende wa kitaawe. Shia ngeze mpulire wanajja okusaba obuyambi awo nobeera ompisizaamu amaaso taata enjo obadda twogera naawe nga njogera onziramu wemba njogedde taata enjo onziraamu manye nti wooli sebe oli mukutakula simu okwana kati oli mukundaga nti oyagala kwana bakazibu nga wendi ndi kifaananyi wano taata enjo kati buli omu abeera n'essimu kuba kukwana tuli mu kwogera bintu birimu makulu kati ondaga nti ndi musirusiru saawa zino oli mukutakula simu sigasa taata enjo njogera naawe taata enjo oli omwana mulekwa taata enjo njogera naawe essimu eriko ki eyo kati ensinga esaawa zino ensinga essimu ayo noyinza nokuba oli mukusindika ssente owonye kuba mbadde enzizaayo taata enjo abo abaana siggwa abazaala wafuna famire eyiyo baliwa nooli gwenzaala sinza muzaala gwogamba Jeni muwanule gyewamuwanule gye mwamuwanika eyo mukamwana mugenda mujjayo ng'omugjayo ngaani mugenda asi mugende tagenda kusoma taata enjo amasomero gyegali amasomero gyegali $15,000 $12,000 $13 nga gya second enjo tali mukamunkaaga enjo mwana muto kati omwana omutono wa nassali yeyeetaga standard eyo kati bwagenda akula ng'akula bw'ati osanga nazo zinaakendeera naye ono mukazi mukulu omanyi sente zaayo nonyanyiza n'okuba takutasoma na bulungi naye omwana nga ali shaapu ekyo nonjagala nkikubuulire omwana nge mugezi nga bw'okiwulira naye ono najja n'olunuma ani taata enjo yafuna ku ssente tugende tunone ssente noono n'agamba mane mugende wa taata enjo yalina ssente ne taata wona akyaliwo obadde okimanyi taata we akyaliwo owaani naye waali waali kati agende ne maama wo waali maama wange yabeerangawo kuva dda naye okimanyi nti yabakubira amasimu ne bajja wano nani abakubira anti naye waali wasanga bwana bazze mu kyalo nabo tebaliddawo okukomawo wano nze abanga olaba bameka wano taata enju toganze sirina famire kati ogenda gabaniranga wakati wofulumiza mu famire yeeri nange mpeereza abeewange sirina wenfuniramu sifuna oluvaawo nga munnangira obutazaala ate byannumye nawe noyimira nonneekalizaamu olowooza simanyi kituufu nawe nga nawe amazima ogamanyi maama enjo sente ze nakwata n'enkuwa okole bizinensi ani yagisuula bizinensi zifa nga bulijjo zifa zitya okimindi bizinensi oti wagituulangamu wazunganga buzunzi abalogo abatatagaliza bangi wafuna chansi ezunga buzunzi bizinensi nyongiregwawo negwa kale siriddamu kukola bizinensi n'emu taata enjo bantu tebanjagaliza ono lwozi wamulaba ono mukwano gwange yajjanga wano kata nzite nze nali ngenda kufa oyo loozi ng'okyamulabawo wano nga gy'okundabako gwe yamuteekanga mu bizinensi yo namugoba n'agenda nga tetukyasobola kukwatagana gwe yamuteekanga mwafunamu ki kati ate nafunamu ki era kati era nange mbadde njagala kugamba tuddemu tukole bizinensi sirina sente netaga miliyoni nga 3 sirina bizinensi zenkwongera sirina sente zenkwongera nada za bizinensi nze wano wenzija nenkugamba ebirimu amagezi ng'ogaana naye wano bujja wano nga mu $5,000,000 awo yanguyiwa mugabirawo tugenda kulaba ekyokukola nze bwotyo bwomaze taata enjo famire ezo zikome okujja wano nze nkubuulidde zikome nange nina abeewaffe